Oluvannyuma lw'okukizuula nti ekitundu ky'ebwerenga kirina obwetaavu bw'amazzi amayonjo, ekitongole kya Kids of Africa kisazeewo okutegeka emisinde gye mbonabyalo basobole okusonda ensimbi okusima borehole. Emisinde gino gyetabiddwamu abantu ab'emyaka gyonna omubadde abakadde, abavubuka, abaana n'abalala okuva mu bitongole eby'enjawulo. Akulira essomero lya Kids Pioneer Primary School abategese emisinde gino, Bwana Michael ategeezezza nti emisinde gy'omulundi guno gibadde mirungi era balina essuubi okutuuka ku kiruubirirwa kyabwe. Alizawamu emisinde gy'omulundi guno in fact abantu bakinjumbidde nnyo olw'ensonga nti tutuukiridde ebitongole ebiwerako ebize bye ne bitutuukirira ne bituwa abantu n'ekirala nti mu community yawano eyawaffe okusooka bwe twatandika Run for Fun abantu baali tebamanyi omukazo gwayo naye bagenze nga balaba abantu bava mu bitongole ebitali bimu ne bajja ne batuukira mu misinde kino ku mulundi guno n'abantu bennyini ab'omu community muno bajumbidde nnyo okusinziira kuba abakazi abaami n'abakyala kuluno. Ye akulira ebyensimbe mu kitongole kya Kids of Africa, Setuba Michael annyonnyola okusoomooza okubadde emisinde gino. Sente zino okusinziira ku misinde tuyinza obutafuna sente za boreholes ennya zonna, tuyinza okufuna sente za boreholes bbiri. Kiki mugenda okolawo? Nga Kids of Africa twasuubiza community ntujja boreholes nnya, tujja tutunula engeri endala zonna okulaba nga boreholes ennya ezo tuziteekawo. Scoria Martin yawangudde emisinde gino mu mutendera ogwa kilomita 21 olwo Twesige Barrow n'awangula banne mu kilomita 10 era nga bano bafunye emidaali gy'ekikomo koona ensimbi. Njiwangulidde mu dakiika 33 okugendako waggulu ku 30 minutes because my best time oba eddakiika zange ezisingayo obutono ziri dakiika 3 kilomita 10. Abantu abeetabye mu mbeera zino bategeezezza nti badduse okusobola okuwagira omulanga gw'okutuusa amazzi amayonjo ku bantu bonna. Emisinde tegibadde mibi. Ginnyanguyiridde kubanga nagyetegekera. Emisinde gibadde ginyuma. Era nze nziruse kilomita 10 naye mubaddemu obusozi bulungi nnyo era tubuwuliddemu. Joyce Namitala n'ekitone Julius, WBS TV.